Hello. Wanje? Jebale nyabo. Kale sebo naye jebale. Nze bampita Mukunja ndi wano ku Beat FM. Sebo, ntagisa okuwuliza. Nkale. Aha, wangambye kubireko mu Endobeso. Manya gange nze Natabi. Natabi ani? Natabi Jennifer. Aha. Munaye nina ekizibu. Kizibu ki? Nti nina ekizibu. Aha. Mukwano gwange yanzigirira ew'omusawo. Ew'omusawo Muganda? Ew'omusawo Omuganda. Nga mugenda kukola ki? Nga tugenda nfuna oluzaalo. Aha. Naye nga tugenda nga ngendayo. Aha. Bwe nagendayo ng'omusawo ampa eddagala. Aha. Bwe yampa eddagala togamba lyakola. Yagamba atya? Yaŋŋamba ngende ewaka. Tutandike okukola ebyaffe twefulukute naye omusajja yeefulukuse. Yeefulukuse ne yeefulukuta naye olubuto wa. Ebireekaana biri mu ssimu biri eyo. Biri kitivi kye bataddeko naye kanzikirire wano biri kyaleekaana. Munaaye. Omusajja nkyusizza netudde eri nampuuba nansulika naye wa olubuto luganye. Olubuto luganye kasimanyi mbadde nsaba omukubireko tumulobese tumanye ekituufu. Bannange ng'olabye. Gambye ekirala yatuuka nantwala ku nnyanja. Yantwala ku nnyanja n'aŋŋamba ŋŋende nabe ebisiraani. Naye nga ŋŋenda nga neeyambula ku nnyanja nga nsigala bute. Nga naaza naye wa sirina kyendaba. Kati olwo ng'omuwadde ssente mmeka? Ssente namuwa nnyingi. Wamuwa mmeka? Namuwa obukadde bwange busatu. Olimba. Munaye woba onoonya ng'olina ky'oyagala. Oteekamu. Kati gwe ki ky'obadde oyagalira ddala? Nze njagala omukubireko. Manye ekituufu kuba bannaaye. Nkoze buli ekisoboka. Olubuto luganye. Kati gwe ky'obadde oyagala okumanya kyokka? Nze njagala kumanya oba omusawo oyo omufere oba byakola bituufu. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale sebo. Kale olaba n'okusulika n'okukyusa owange tubiwulidde kati oddamu byaki? Anti neddamu tubiwulidde. Okwo kuba kuwungula bamuwungula. itfm ekintabuli kino katulabe. Alo sebo. Wanji nyabo. Nkulamusiza mzeyi. Kale nyabo nawe nkulamusiza nyabo. Nze Bena. Nyabo. Ontegedde? Bena aluwa. Kati twajjaawo. Nyabo. Nga twagala balungu. Nyabo. Ebbanga liwatugamba nga lyaggwako dda tewali wadde kigenda mu maaso. Bannange. Wewe kedagala nabagamba koze walisobya wakola otya? Byonna byewanga wabigamba bwe twabikola. Olaika wasobya tugenda kubiddamu kati. Anti kati embuuza etubiddamu kubanga kati twakuwa ssente nnyingi kuba kati tetulina ssente. Kansubye tugenda kola kwezi enkadde. Ziba ssente endala. Tufudde. Naye ng'eddagala mwalikozesa nga we nabagamba. Ye muzeeyi. Mwalisobya mazima muleka mwalisobya. Muve mu buliri. Mudde wansi. Okwate
ogyeko akapaleko ak'omunda. Wangi? Ogyeko akapaleko ak'omunda. Okandeetere. Ogenda kuveerayo enkazalujja ng'ate nga nnema. Ey'eriiso erimu nga nnema. Ate muzeeyi nze ogenda gijjawa bannange. Waliwo abaana bajja okifuna wano. Mujja bawa emitwalo 10. Okuva mwava wano mwaliwo ku byennyanja. Tubiridde nnyo muzeeyi naawe ky'obuuzizza kya bwereere. Mwasobya. Ate mwasobya mwakola ensobi mwali mulina okugenda okuliya nga mubikutteko ne musigawo ku lubuto. Ffe tetwasiigako munnange tetwabimanya kuba tewabitugamba. Ebyo byali bikwataganirawo ate naawe muzeeyi. Ebyennyanja ebyo birina omukisa munene nti bw'obiryako n'owala ku lubuto ofuna omukisa nga amazzi g'ennyanja. Wangi muzeeyi? Akapale kati nagambye. Muzeeyi? Mala eminaku 30 nga tokajjamu. Kati ate naakola atya ensonga zinaaleeta omwana? Wangi? Naakola atya ensonga ezireeta omwana ate nga ndi mu kapale? Nedda akapale ako tokajjamu okumala ennaku 3. Siwunye muzeeyi. Tokajjamu newe olaba bajjajja baagala nnyo ebintu ebiwunyawunya. Awo bajja kufuna omukisa. Bw'ona omala ennaku 3 ojje wano bajjajja ebyo baagala ebikola ki? Akawunyawunyaako. Akawunyawunyaako. Ebizibu wadde ejjajja bannange. Bajja bye baagala ebyo. Okumala ennaku 3. Nga ndi awo mwenaaba ne bwenkola ntya ndi omwo. Eziggwako ojje bajjajja ebyo baagala akantu akawunyawunyaako. Bw'oba ogenda kunaaba tokajjaamu. Mpulidde. Bw'oba ogenda mu nkwano mu nsonga za mukwano tokajjaamu. Bannange muzeeyi ate ka tunaakukola gutya? Tokajjaamu anti bw'ona okajjamu ojja kusobya. Tufudde. Njagala ojje n'akawunyawunyaako kegagenda okuwa olubuto. Jjajja muzeeyi wangi naye okimanyi oli mufere nnyo omusajja gwe akakawunyawunya okaagaza ki? Oli ne mukunja mu Endobeso wano ku Beat FM. Musajja gwe oli musirusiru bannaye era oli kwalumba ekigwe. Kazi watu. Sewempulidde akawunya. Segwada sekera bwerezi. Nange obudde kulyokuseka waliwo ennaku eri wano. Ono tannafuna baana. Ennaku eri mu nsi muno wanna. Nze saagala kuseka. Mukuunya. Omukazi ali mu bizibu. Olunaku lumu empale yatabuse dda. Kati ennaku 2. Wefuge. Sirika ebintu bino. Ebansasagge. Sirika. Nakacha. Muveeyo. Okukasimuza n'okwasimuza. Kwasimuza okuzirika. Ate olaba mukunja. Ebintu bino abantu akuba tugenda tuggwamu bugwidde. Okimanyi Katonda yatuwa abantu. Kati Katonda yamba yeyambe kati nawe obanga ogenda kweyambira mwezi empale ennaku 20 oyitawa naawe gambye oba otandise n'okuzirika ng'ozirika ki Beat FM Endobeso mugiwulidde musawo mutuufu oba mufere baba nziza adira mu Uganda abazima bani tukiza batugani oyo musajja muyaye mukunja nakacha n'amaoti mwebale kutuweereza yenze fiye nebulenga naye bana mukimanyi kino ekyo ekisajja kibbi oyo mukazi sente zo kyalya za bwereere kibbi kiyaye kifeero gamba otya mume mwambala akapale ennaku 3 simanyanga nga takajjaamu ate muve waggulu mudde wansi bannange asaana miggwa oyo nange mumpadde enseko za mmande oyina ebizibu byate n'osinkana omubanda ate nga naye abasibuzi balamusizaako ananga abakazi tulina ennaku olira omwana mukazi wattu gyamutuusizza asaba bitasoboka byereere annange
Musene muli ebizibu oyo musajja taswala wabula aswaza buswazo wanga akakola katya bannange abinana vale Dubai ntumiddeko na Monica enjo wange Dubai jami wendeje ne jamira ensebe webale nnyo nkugambye naffe byatuweddeko da mukazi watwala bannayo babasawo abafere naye bannaye naffe abakazi twebereremu omuntu salaba nti akufera bannaye abasawo ogufere mbwakawunyawunya mukwendobesa kanjuweerezeeko aba boda zizisendawula ajala foodu babiri esaala bulera ono nakato gangu nakato naffe bituweddeko Rata wangi wasiwe pakamina nakata na moti bulungi Angel mpima Livingstone nagoje kasala muna kyagwe kakati bannange wije nsajja agambye agala kawunya kapale abasaba baganda bali kutubashe bannange nkugambye amazima matuufu ono olabira ddala omufera wedde emirimu ng'okwalasanezo ng'owoona omusajja simanyi jjajja naye banaye bantu bwemulekera okugenda mbasamize bannange abo bayayi banoonya ebyabwe bannange kale wulira akugamba ekintu kitasoboka kati wulira byaliko naye banaye abantu bano oba ani anaabasonyiwa sigadde nze ndi Angel Dubai ntubidde kwamina nabbali Dubai kwali nnyo ateeseeko mwebalokera okuweereza ggwanga naye bannange abafere bano nkugambye ono ye John Lennon sendawula embuya laga mukonya ti okojina sabana ti tuwa mama fina bananga bakwata bamalimba bananga ekije abasinga bafere bafera munange banye baje kumuna wasente vwabo mama fina bakwate nakwate Mkunja mwasize mtya bannange akawulyawunya kabannange abayayi bambi oyo omukyala yagwa ku mufere ng'alabye bambi Easter Sunday egenda tunyumira mu kitabuli kya Easter Sunday kyeza engatende shopping mall Samona mu Faka nga mugenda kwetaba mu education mugenze kyamuse butagala ndongo